Sebo Kurumayanja muganda wange ate ne maama waffe n'abaana baffe namwe mwenna mikwano gyaffe n'abaluganda mwenna tweyanziza ebirabo bino kati ngenda wa father island family yamayanja happy birthday nina happy myaka 45 ejaba father mwebale nnyo mwebale ddala bwemujje omukama ayongerewo 10 ku 10. Nsaba omukubiriza ow'ekitundu kino ajja kujja asigaleko wano ate nga tugenda ku bijja abayimbi batuwa oluyimba. Nika kwatira tonyozi waliwo abeera mukunzi Vision Group ayogere kelezwanga wa Vision Group Wanji Ganda waffe Sinza kuvuga nsinga kuna magatole online Emmanuel Mayanja kale nabalala mwenna abagalamidde wano mu bifo ebirala byonna wafaako
newankubadde nga situbalaba okujja kwaffe wano esaala zaffe n'okuleeta amalalo gammwe twagala okukakasiza ddala nti mukyali omu ku ffe era nga tukyabaagalira ddala. Omukama tumusaba olunaku lukye abazuukuze wamu n'ab'enganda zaffe abalala beebase wano ne mu bifo ebirala nga bwe tukyabajjukira nga n'okubalumira kwe tutadde naffe no tumutwerabira twanjulire ebyetaago byaffe eri Omukama tusobole okubeera n'emirembe mu nsi eno ate n'okufuna emikisa gye twegomba okutuusa lwe tulijja gye muli okubeegatako mu ssanyu wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mu ggulu wakawaka obujje ekole mu nsi otweberere yaffe yawolunaku otusonyi yaffe naffe tusona wakolo totwala mukemewa tokole mubi. naffe Maria nga bwe yali ku musalaba mu kaseera k'okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo naffe abeerawo nga tufa umukoole. Mirembe Maria neema Mukama ali naawe omusabakazi wonna Yesu n'omwana wa Musa ali omutuukirivu akaseera k'okufa kwaffe na byonna oba tuli balamu oba tuli bafu na byakuweesa Katonda ekitiibwa kibe kya Paatiri kya Mwana kya Muntu nawe kyaluberere ayi Mukama ow'ekimulekisa gwawo
Munyumiza wa buli kantu paakirire mwana mwe mutuukirivu bakeko genda munakutuuta akakuba ako mukalabye basiimye yanzega ate mu kitundu kino saba tuddeyo mpolampola twatandikidde tusaba suba kitambuleko ku bijjo ebirala lekako wano tulaka ku kijjo ekirala naabe bange Microphone, could you just say?